Yes, tukwaniriza ku MMTV webale nnyo kubeera nga weekuumira ku MMTV, webale nnyo ku subscribinga, webale nnyo ku commentinga, webale nnyo ku likinga. Gwatanaba ku subscribinga nkujjukiza subscribinga wansi awo tulabike nga tweyongerayo ddala n'amawulire. Ate gwe ya subscribinga edda nkugamba kyokola kyakabi nnyo. Webale nnyo kubeera nga osubscribinga, webale nnyo kubeera nga olikinga, webale nnyo kubeera nga weekuumira ku MMTV. Kakati tukuletedde amawulire gakwatagana ku omuwala omuto omulungi ennyo golaba awo, bamuyita Amal Malaika Musuuza. Amal Malaika Musuuza ono muwala wa Eddie Kenzo ne Rema Namakula. Olunaku olwaleero bamutikidde era bavuddeyo ne bamutikira engule mu bintu by'okusoma. Abantu b'enjawulo babadde bamwogerako bagamba tetumanyi mwana gye yasomedde, tetumanyi simanyi amasomero bagaggala, owamu omwana asomerawa na biki naye tuzze okuba nga tukuwa bwino n'okuba nga tukuwa details ezikwatagana ku Amal Musuuza. Amal Musuuza yatandika okusoma ebbanga siddene emabega nga Rema akyali ne Eddie Kenzo. So lockdown eno ebadde yagendamu ebintu by'okusoma. Okimanyi buli nnyo lockdown we yatuuka amasomero ne bagaggalawo, mangi nnyo amasomero ge baggalawo na buli kimu ekyenjawulo bingi bye baggalawo. Amasomero university Kindagate ne baziggalawo, amasomero ga primary n'aga secondary byonna ne babiggalawo. Naye abaana abamu abamasomero agamu agali ku international level gasigala emirimu gagikakkalabya ku nsoma gye bayita eya Zoom, era Amal Musuuza abadde asomera ku Zoom. Ku Zoom nno ensoma gye basomera ku Zoom basomera ku simu, ku laptop, ate ng'ogasseeko ne gadgets endala ez'ebbeeyi. Ku Zoom kuno eno baba basomera ku video call ng'omwana asobola okubeera nga asomera bulungi nnyo ku video call. So olunaku olwaleero Amal avuddeyo ne bamutikkira nga bayita mweno enkola era eya Zoom, era omwana bwe bamutikkidde bulungi nnyo. Ekipapula kye bafuna kibeera kya soft copy, like bakiweereza ku online, ogenda bugenzi n'okiprintinga era n'olabika nga okifulumya. Kakati olunaku olwaleero Rema avuddeyo n'amupostinga omwana we n'amugamba kongs mama, webale nnyo bane butanswaza, webale nnyo kubeera nga otwala ku magezi gange maama wo, webale nnyo kubeera nga making a proud ate wamu ne taatawo. Rema Namakula abantu bangi bamujajinze wansi awo nga bamugamba Rema Namakula mujooga bannaaye, omwana ono tetumanyi bye yasomye, omwana tetumanyi biki bya graduatinzeemu, tukimanyi bulungi nnyo Eddie Kenzo taatawe kennyini ayinza oba naye tamanyi omwana bye yagraduatinzeemu. Eddie Kenzo nno ali mu nsi ya Ivory Coast era abadde atutte ebbanga. Twakolerako story emabegakaawo nga Eddie Kenzo asaba Rema okwogerako ne Amal abeere nga ayogerako ne muwala we, ng'era omanyi bataata bakwatagana nnyo ne bawala baabwe ate ne bamaama bakwatagana nnyo ne batamani baabwe. So Eddie Kenzo yavaayo ku emabegakaawo ng'agamba Rema Namakula nti ayagala kwogerako ne muwala we Amal. Rema n'amugamba omwala ojja kwogera naye moso ng'okomyewo mu ggwanga, naye si ebyo ebya video call oba ebintu by'okunkubira amasimu, kubanga nze ni mukyala mufumbo na movinga on n'obulamu ate twayawukana bulungi nnyo ensi yonna ekimanyi. Naye okuva wano ku MMTV twagala okwagaliza Amal okusoma okulungi n'okumuyozaayoza nti yebale kusoma, yebale ku making abazadde be proud bonna bombi babiri, maama ne taata. Tetunalabako Eddie Kenzo kuvaayo nga commentingako ku bintu ebimu, oba tetunalabayo Eddie Kenzo kuvaayo nga ayogerako ku kusoma kwa Amal. Naye yavuddeyo olunaku lwaleero dakiika nga ntono nnyo emabegakaawo, yavuddeyo n'apostinga Maya Musuuza. Rema yo yapostinze Amal ne Eddie Kenzo naye n'apostinga Maya Musuuza. So yeeyo embeera erikwatagana ate eri side eyeeyo naye twagala okwaniriza mu bantu kati abayina oba bagenze mu eddala erya primary. Nnyabo Amal Musuuza Malaika Mirembe, amannya go ayina mangi kubanga era ne taata we ayina amannya mangi. Twakolereko story awo nga Eddie Kenzo atuwa ebikwatagana ku family ye n'atulaga ba family members be bonna. So byebyo nno ebiva ku side yeeyo. Abantu beewunyiza nnyo okulaba nga gawuni eya white kubanga bale tebakirabangako nga bamanyi gawuni za black, naye nga Rema omumanyi nti ayagala nnyo ebintu by'essappe, ayagala nnyo ebintu ebiri unique,
ayagala nnyo ebintu ebyenjawulo. Rema Namakula nno gwe tusoose olabirako gawuni ya white era bwe twogerera bagenda kuba nga bakuza akabaga ewaka ka scientific. Bagenda kuba bakola ka graduation party ka Amal kagenda kubeera ka scientific. Bajja kuyitayo bantu batonotono, ndowooza bajja kuyitayo era babitusi ngera babitusi batera okugendayo kuba babitusi bagamba bakyali ba Rema Namakula nnyo ate ye Dr. Muzabe eraliikirira yeraliikirira babitusi bandi mukuba busu bandi mutwalako omwana naye nga si ensonga si kyekikulu. Twagala kubeera nga twagaliza Amal okusoma okweyongerayo okusoma okulungi n'okumuyozaayoza nti yeebale kumakinga maama we ne taata we proud. In case of Eddie Kenzo wanaba avuddeyo n'abaako kyayogera ku ssaawa wanaba avuddeyo n'abaako kyayogera ku nsonga eya Amal eno tujja kuba nakyo tukikuleetera naye nga Amal nga womulaba awo omuwala mulungi nnyo ali so beautiful alingira maama we era wakosa ne taata we yasharinga jeans ez'abano ababiri naye kale twagala nnyo okubeera nga twebaza Rema Namakula olw'okulabira omwana n'okumusomesa obulungi kwogatta ne Dr. Muzamunnaye naye tetujja mulekayo ate akensuso twebazeemu ne Eddie Kenzo okubeera nga yazaala omwana omulungi n'okubeera ng'amulabirira bulungi nnyo. So kankulekere ebintu ebya Amal ebimu ne taata we ne maama we nkugase ne Dr. Hamza. Mwebale nnyo kubeera nga wekumira mu MMTV. Twagala okukwagaliza olunaku olungi. Mwebale nnyo okukola, mwebale nnyo kwekumira ku MMTV. Mwebale nnyo kubeera nga muyitamu mbeera eno eya lockdown. Tujja kuba nga tugiyitamu embeera yonna. So mwebale nnyo kubeera nga mwekumira wano eno. Allow me say bye bye for now.